so kati ennaku zino bavuba kuva mu January paka nga musana n'ekiro naye abakenye ffe twali tumanya abajjajja baffe nga batuyigiriza nti okuva mu mwezi ogwokusatu okutuuka mu gwokutaano tugendayo misana ekiro ne tuleka ebyennyanja ne bizaala. Then twalina ekintu kye bayita respect for fish sanctuary. Kino kiraga nti twalina ebifo bye tumanyi nti ebyennyanja bizaalirawo kati nga bwe tutuuka saa zino wengenda ku nnyanja yonna ne ntuuka bwe nti ng'omukenye mba mmanyi nti wano ebyennyanja we bizaalira wano we bizaalira kati kye twakolanga edda ng'abakenye ng'ebifo ebyo tetuukiriza muntu yenna kubituukamu kati nga bwe baba bavuba tebatuuka sayidi eyo kubanga twabagamba nga wogenda eyo waliyo emizimu zigenda kubata kati nga tebatuukayo naye ni otherwise si twali tugezaako kuprotectinga ennyanja okulaba nti breeding areas abantu tebazituukamu mu biseera ebyo ebyokuvuba. Kati muwulidde bannange, you have heard now. President wuliriza buli lw'ojja gye tuli ng'otugamba ffe abanyankole tetulya buyana buto. Era ekintu ekyo twakiwulira nnyo ne kitukwata. Naye President mu kaseera ako konna akabaddewo tubadde ku buyana buto. Embeera nejja n'otuula nga jjajja n'otuula nga taata n'oleeta minisita Adowa n'oleeta amagye ebyennyanja ne bikula tukoze tutya? Tuleme kusaasaanya lugambo nga tugenda kudda mu buzibu bwe twalimu. Nze siri mwana muto, abazeeyi bonna baabano weebali wano, twagala twogera amazima ate mu bino tusale amagezi. Tuli mu nnyumba ya jjajja, tuli mu nnyumba ya taata, tetukyamuukirira, tetumulimba, twogera amazima tulabe ekyokukola. President amazima gaagano bwe twaweebwa obuyinza kati abalemera kuli obunyana baali baani? Weebale nnyo be baffe naye twajja tutya tuli obuyana tuzze wano katunaabe tukubuulira amazima. Nga nze mbadde chairman w'omwalo gwe bayita Kityobba mu Lwampanga okumala emyaka 3 emabega wabaddewo obuyana. Olwaleero bw'ogamba nti n'obutimba buno na buno obw'eryato lino tebugenda mu nnyanja bakwetika olutwe. Bwe bugenda mu nnyanja ne bukomawo nga bulina obuyana obuto ne tutuuka ekiseera nsamba waali wano DFO Nakasongola tasobola kumpakanya ku kyenjogera, asobola okunjulira. Bwe bakomawo ku mwalo n'owandiika waliwo ekiseera we twatuuka ne tugamba nti no tuwandiike tutwalire omulamuzi. Abantu abo bwe bajja ne babakwata n'obuntu obwo taata Museveni tosulayo. Naye amagye bwe gajja ku nnyanja ne gabeera nga gakola enforcement ne gabeera nga gayambako kubanga ow'amagye bw'anaakukwata n'akutwala mu kkooti togenda kwokya nnyumba yasula mu barracks. President ogera amazima twagala tulongoosa abakulembeze babeereyo era nzikiriza nze chairman wa Kyoga Boat Owners and Fishmongers Association. Tuli register yaffe tulimu 578 naye ekizibu ne bw'otugamba ffe kennyini tugende ku ground kati tugaana abantu okuyingira n'obutimba obuto mu mazzi era abantu bajja kutwetika n'ennyumba zaffe bajja kuzookya. Naye tukoze tutya President nina amagezi. Genda etanga nteesa buteesa. President tusooke tuleka amagye ku nnyanja. Ekisooka for security. President waffe omulungi tukkirize obukulembeze bwaffe obulondebwa ku myalo bubeere empowered nga bukola n'amagye. His Excellency ekirwadde ekisinga okumalawo abantu ku nnyanja abavubi obubenje obw'ennyanja. Obubenje bw'ennyanja tuyina amaato aga Police Marine. Amaato ga Police Marine gatuyamba naye kitono okuba matono. Twali twetaaga okukozesa association yaffe eno mu bigenderwa byaffe naye bwe twagenda okugula amaato agagenda okuyambako engeri y'obubenje obwo nti His Excellency obubenje bw'okunyanja tebufaanana nga bw'olabako emmotoka nti kagwawo bwe katyo. Akabenje k'ennyanja empewo zijja ne zibasanga mu nnyanja ng'olugendo lw'osigazaayo okuvuga tokyasobola kumalako. Naye nga bw'okuba essimu okyasobola okutwala essaawa nnamba ng'okyali mulamu. Kati omuntu ayinza okuyamba aba akutuukako n'akuyamba. Kakati nga tugamba nti singa tufunayo amaato agasobola okurescuinga abantu abo kyetuva ekibiina kyaffe twakiyita Rescue Operations Team. Kwenda okwebaza okuba olukuŋŋaana luno kubanga tumaze ebbanga nga twogera ku nsonga zino. Wakuba oti oli kwenda kuganira Nakaidongo ab'Ennanda abagitegeera obulungi era kakasa nti abagitegeera obulungi bali wano so balina kuleeta lukiiko. Ekyokubiri Excellency
nina obuntu just bubiri oba busatu oba okusaba ku lw'abantu bano. Tuli kusaba nti ku lwaibwe oziba amagira gona agaleeta obutimba obufu, kubanga abantu bano ayagana wakatimba mu iduuka yakagula ebamwagana nti olina akatimba akafu. So tuli kusaba nti osala amagezi gona osibe enjera zonna edingiza obutimba buno, tube nga tulina obutimba obulamu abantu basobola okugula obutabaleetera ebizibu. Baba ndikwenda okwidukiza olwetwala ero lwendoza emyaka gibiseku wali otesiza nti abavubi bedda bawe nads owa abavubi kubanga ab'okuyitaka babawe ente obawaire embuzi n'ebindi aye wali okobya oti olikwenda okutegekerayo abavubi nads owa abavubi kansubire nti kyona onasobola okutegemaku. Then ekinasemba excellency amaato gona gabadaaza olisi bagema eryato tituufu lino limpi lino ireeyi walizimba bubi. So ndi kusaba nti Maritime Institute yaffe y'Ebusitema bagimalize mangu kuba twayenda abaana basome boat building, ship building, ebigabagana n'endanza byonna tube nti Abannayuganda baidi okwekolera ebintu ebyo balekera okudaaga. When the masses get involved, you forget. You don't even have to supervise, to do what. You only come to support. Kasa abantu batandika okwenyigira mu bintu bino byonna Bananyinimu. Ekintu otandika wena obutanigirizibwa ino ogugwo gwakwidda bwakubayamba kuba supporting abajje maiso. Therefore, I thought, and that's why I called you people, to ask you. Era nkirowooza ku kyova ndese imwe kubabuuza that this omwoga, nti ensonga eno ng'omwogo gw'emino gw'obuvubi. What happened to, because Umunyaruguru, the one who knows about fish. Kiki ekyatuukawo kubanga awakwenda Munyaruguru naide ebyenanda. But this one, we had to bring the army because it is something that has its owner. Kino ekyebyenanda twali nga tulina okuleeta amagye kuba ekiseera ekyo nga kiboneka obuserazira mwene kyo. And it is something that belongs to all Ugandans, because the lake belongs to all Ugandans. Ng'ate mukidi bulungi nti kino kyona kyaife twena Abannayuganda, enanda byaife twena Abannayuganda. Even me, who is in Rwakitura, I have a share in the lake here. Ni nzali Rwakitura. Zera nande ne waire gala ninze. Aize andi ni share yayo. But who can represent us in the lake? Pega nani ayinza okutukiikira mu nanda. It must be the one who knows. Ate koko omuntu oyaidi. Or something, who have got something additional to bring. Oba oyo aine ekintu kyasobola nga kimwongeraku oba okuleeta. So that's why kyova I thought it was good to consult you. Kyova bwene nti kirungi ino abeebuuze kwime nga abali mu nsonga eno. The same problem with minerals. N'ekirala n'ebyobugaiga by'omu itaka. Because that one is also going to be, now that there is peace, it is going to be another problem if we don't handle it well. Mpegano nga bwe tulina emirembe bwetagema bulungi byabugaiga bya mu itaka kiyinza ofuuka ekizibu kyona. We discovered some gold in Abim in Karamoja. Abim eyo mu Karamoja twazulayo gold. Zabu. Ni zaabu. In no time the whole floor was full. Kaseera katono buli bantu baali gaidire. From Kenya, from Somalia, from Rwanda. Kuva Kenya, Somalia, Rwanda, wona nga bali mukiireyo. I had to send them and say, go back. Kwenda. Kubanta bana mutuviire gano. Kwenda. Era balumuka. I am not a miner. Nze tili mulombe. Sirabanga kumusito mulombe. Now, if there is minerals in Karamoja, which belongs to all of us, who should represent us to take advantage of director of that mine? Of course, I will benefit indirectly because they will pay tax. I will also benefit.
But whom do we, and who represent us there? bwe tuba tuli gold e Karamoja nani atukiikirira eyo It must be oba lwakuba era bwebanga bali kutolayo gold nga gavumenti iso benefiting akuba basasula emisolo ayi nani ateeka okubaawo okuboneka nti twena tuli kukiikirwa mu nsonga eyo. For me, my organized ways, first of all, the locals, they could be part of the effort. Mu nkola yange eboneka nti nteeketeeke bulungi ndowooza nti n'abantu ab'omu kitundu ekyo Then we bring from far, the people who have got additional, have got capital. Mema twaleeta abo abantu abava ewala abayinza okwongera ku nsonga eyo lwakuba nga balina ebyebeta capital, have got technology. balina obukugu. Then they can team up with the locals and represent us. Basoogemagana abantu baife ababulidde mu kitundu ekyo. Me, I will benefit. Benefiting. Because they will pay tax. Kuba badasula emisolo. And my grandchild in Victoria will study free on government tax from the money adasomera ku sente eddo ng'asomera bwereere kuba bali kusasula omusolo. But directly, who should represent us? Aye nga nani ateeka okubaawo n'atukiikirira. If you don't want to spoil, nga tumwenda twonoone. Omujuzo, okwiddula okw'abantu. N'okuvuba kwona okuboneka nti buli muntu ali kugwamu biba mu kintu kunaagana bunaagane. In other countries you cannot do this. Munsi eddiini tosobola kukola ekyo. You cannot go to Tanzania and you play around. Tosobola gya Tanzania n'ozaana n'oleetayo emizaano that you are going to the gold mine. Nti wakuba oli kujja mu gold mine They are there, but nobody. I don't think even the locals go there. Gold mines zidiriyo atirowooza nti n'abantu abulidde bajjayo. So Tanzania. This is what I said, please don't fight. Mase bichi have done this, they have stolen this, they have Butimba. I said this is all because bananyinimu. Ekyova nakuba nti mulekere tumulwana na Mase kyova nakuba nti bene kintu. It is because they are not there. Lwakuba bazirayo. The Banyankole say etene mukamayo ebicere bitemberu. Kale. Yes sir. The house which does not have the owner, the frogs climb in the house. Enumba eziramu mweneyo n'ebikere bituumira waigulu. So this is really why I came here. Kyova ndidde wano banange. Now this is number one. Ekyo nekisooka banange. Because when I got involved, I also learned more about the fish. Era bwe natandika okumanya kuyingira mu bintu bino nayiga ino ku byenanda. They told me that the breeding center of the fish near the shore bankuba nti ebyenanda bizaalira kumbali kwa nanda. Is called what is it called? Breeding zone bagyeta batya mu Lusoga? Ekyondo. It's called Ekyondo. Ekyondo in Uganda. Nange nakiyiga ekyo. The Ekyondo. So people are destroying the Ebyondos. Empegala abantu ne ebyenanda ebizaalira byonna ate nga abalala bakidi ebizaalira bali kubyonoona. And also the people who settle near the shore. N'abantu abali kumbala madenanda. The fisheries people should tell us, should people settle, have houses near the Byondo or what? Bona banabebi abakuguma byenanda batukobere nti abantu bazimbe kumpi n'enanda agali ebyenanda ebizaalira batukole tutya. They told me that the fish which breed near the shore breed in Ebyondo. Bakuba nti ebyenanda ebizaalira kumbali kw'enanda bizaalira mu byondo ebyo. So those Byondo must be identified and gazetted. Nobody should go there. Ebyondo ebyo biteekwa okumanibwa era tumanirira n'ebiri era nga tulobera omuntu yenna okubijjaako. We cannot be like abakafiiri abatamanyi ky'okukola. Tituyinza kuba oti bakafiiri abatayidi kyakola. Because my mother was a Moroccan and anybody who did not know how to do things oyo mukafiiri.
Maama wange yali mulokole, buli muntu yakolanga ekintu ekitategereka bulungi ng'amweta mukafiiri. Then I was told that the Mambas, the Nairo patch, breed in ebyemero in the rocks in the center of Bankoba nti empuuta zokka zizaalira mu byemero n'eddo endazi. Byema. 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 Now you can see how the languages connect. Because Okwema is when the cow is mounted. That is Okwema. Bintu bigemagana bityo. So that you can see we can have a big fish industry, not just depending on wild catches, but including the domestic. Kuba tusobola okufuna n'ebyenanda bingi ino nga tutayeeko ebyo byetujja okuvuba nga tuyiga buyige n'ibino ebirimibwa oba ebirundibwa mu kuteekateekebwa. And then we save the wetlands and irrigate the land, and so that we have higher yields. Twabanga tusevinga buno obutondo bw'amaadhi gaife n'ebibali byaife, twabanga era tusobola okukozesa amaadhi ago okufukirira ebirime ebindi. So this is why I called you. Eno n'ensonga banange kyova mbeese. That's why I want to hear what you say. Era kyova ndikwenda okutegeera ki kye mukoba. So that we don't have to fight with Masse, with those groups. So kyova tulekera okulwanagana Masse ni group ye. And we see how to hand over the lake to the indigenous people, then they lead us. Tubone engeri gye tunagemya enanda eno eri abantu bano baife ababulido beneyo. He repeated what they had advised me when I went there in my PDM. Aizeemu kye bamukoba bwe yajja kutuwa eya PDM. They said your 1 million PDM is good for the farming and so on. Bakoba nti miliyoni gy'olituwa eya PDM nnungi ku by'okulima n'ebintu ebindi. But for fisheries we need more money. Aye ku by'okuvuba ebyenanda twetaaga ku ssente eningiko okusinga awo. So I agreed, and I'm going to give them the 1 billion they're asking for the Kalaba. Era akkiriza ajaba biliyoni gye basabye. And we can have another billion for Lake Kyoga. Tudaba ni biliyoni ya Lake Kyoga. Lake Kyoga this side. Lake Kyoga side eno. And then even on Nakasongola side we can have another 1 billion. Ni Nakasongola 1 billion. And then we have another billion on the Lango side. Hawa ni billion ku Lango side. And another billion on the Teso side. Ni billion ku Teso side. Then here on the Busoga side we can have another 1 billion. Ni Busoga na 1 billion.